Omubiri gw'abadde omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'Engorwa Stella Apoloti Isodo gutuusiddwa mu Paalamenti ku ssaawa 4 ez'akamalamayanzi. Wakati mu bitiibwa bya poliisi nga gwaniriziddwa Sipiika wa Paalamenti Anita Among n'omumyuka Thomas Tayebwa kw'ossa Kalani wa Paalamenti Adolphe Mwesigye n'ababaka abalala. Guno guteekeddwa mu kifo awatuukirwa Sipiika n'ababaka ba Paalamenti we basinzidde okugukubako eriiso evvannyuma. Ku ssaawa 8 omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu kisenge awateesezebwa ababaka gye basinze okuteesa ku mirimu emirungi gy'akoze eri eggwanga mu tulo olubadde olw'enjawulo. Sipiika Among alaze okunyolwa olw'okufa kwa Isodo ng'agamba nti awezezza omuwendo gw'ababaka 7 abafudde mu Paalamenti y'e11. Honourable members, the death of Honourable Apoloti brings to a total of 7 members of Parliament that we've lost in the 11th Parliament. Omugenzi amwogeddeko birungi byereere ng'abadde omubaka afaayo ennyo eri abantu be babadde akiikira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga Uganda. He served with distinction on the parliamentary committees of agriculture and animal industry and fisheries, equal opportunities and national economy. She was also an active member of the parliamentary sports club where she played netball. Ababaka abakyala basaaliddwa nnyo okufa kwa munnaabwe gwe bagamba nti abadde n'enkolagana nnungi ne banne ng'ate ensonga z'abantu mu kitundu kye asoosowaza kosa okugatta abantu ng'onadde munnabyamizannyo mu ttiimu ya Paalamenti ey'okubaka. Mu ngeri y'enjawulo ate Isodo tubadde ng'oggyeko emirimu gya Paalamenti naye ate ffe tuli babasi era ekifo ky'abadde azannya ekya GK era kyekifo kye kimu kyenzannya nga kitegeeza olumu kooki Mugerwa abadde nga wabatantaddeewo era Honourable Isodo be bamu ku baateekawo mu kuba nga tubaka akapiira. Naye mu ngeri y'enjawulo tujja kusalira Isodo kuba ensonga ezibali tezitambulanga bulungi. Ffe mwatulako wano mu Gomesi eza bbulaaka. Embeera we yatutabukira ng'abakulu abamu tebatwetaaga kubanga tusinkana abantu baffe mu constituencies ez'enjawulo ze tuva mu ggwanga. Abakyala mwatula bano nga twambadde Gomesi za bbulaaka era nga twogera ku nsonga eyo era ffe be baakwata ne batusiba ku CPS. Honourable Isodo abadde mukyala gw'osobola okwesiga nga tuyina programs nga WOPA meetings ez'enjawulo. Ye muntu abadde ayagala nnyo ebikwatagana ne bakyala era bw'omuyita ssaawa yonna ye muntu gw'otuukirira n'omugamba waliwo program bwenti era najja. Ababaka base gavumenti okukola ku nsonga ya Isodo z'abadde alwanirira omuli ebyobulimi bitafiiriddwako kimala mu disitulikiti y'Engorwa. Kyemanyi mu komiti yaliyo ya agriculture yayogeranga ebintu nti region yaabwe eyo yali nnimi nnyo ng'erima matunda biki fruits and so on ng'akaabirira nti abantu be wakiba be factories ne restocking. N'olwekyo tufiiriddwa mukwano gwaffe ate legislator ate afudde mu kiseera nga bw'omanyi ekiseera kye tulimu kizibu. Stella Isodo Apoloti abadde munnakina kya FDC naye nga wafiiridde ng'ekifo kino kyakawangula munna NRM Josephine Pedun ng'ono ekirwadde kyamugirwa wiiki 2 emabega. Frank Kiddu yakusakidde eggulye lino ku lwa KSTV Agale.